atamanyi kunywa mazzi ga okra weefubeeko. Abakugu mu byobulamu bagamba emiganyulo egiri mu mazzi gano tewandibadde muntu asaanidde kugisubwa. Taseguka tusosootole. Bangi ku ffe tumanyi ekirime kino ekimanyiddwa nga okra, wabula si bangi ku ffe abakyettanira. Kyokka okusinziira ku bakugu mu byobulamu abaakuguka mu byendya bagamba nti amazzi agali mu kitonde kino, bagamba nti amazzi agali mu kibala kino galimu emigaso gya kika kya waggulu, nga kale tewali muntu n'omu ku nsi yandisubiddwa mazzi agali mu kimera kino. Ekimera ekyogerwako tekirimwa nnyo naddala wano mu ggwanga lyattu Uganda, era ng'amawanga agoogerwako okwettanira ekimera kino ekimanyiddwa nga okra gamanyiddwa nga Buyindi, Butuluki, Irani, Bangladesh, Afghanistan, Pakistan, Burma, Japan, Malaysia, Brazil, Ghana, Ethiopia, mpozi ne mu bukiikaddyo obw'eggwanga erya America. Kyokka newankubadde ng'ekimera kino ekimanyiddwa nga okra kiri mu mawanga ago genkugambye, wabula wano ku butaka mu ggwanga lyattu Uganda kireetebwa, era nga bw'ogenda mu butale gamba ng'e Nakasero ne mu butale obulala ekibala kino gye kiri mu bungi. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira emiganyulo egiri mu kibala kino ekimanyiddwa nga okra, era ng'ekibala kino emiganyulo gyakyo giri mu mazzi agakibeera munda. Okusinziira ku bakugu mu by'obutonde bagamba nti ekibala kino ekimanyiddwa nga okra kirimu ebirungo oba ziyite minerals okuli calcium, iron, magnesium, era nga mu ngeri emu kirimu ne vitamins okuli vitamin A, vitamin C ne vitamin K. Kale n'olw'ensonga eno abakugu bagamba nti amazzi g'ekibala kino malungi nnyo eri obulamu bw'omuntu olw'okuba kirimu ebirungo ebyo nga nno kw'otadde ne vitamins ezo. Okusinziira ku bannasayansi abakugu mu mmere bagamba nti amazzi ga okra gayamba okugema ekirwadde ekyakookolo muyite kansa n'ebitundu 63 ku buli 100. Mu ngeri emu abakugu bagamba nti amazzi ga okra gayamba nnyo okukuza enviiri, olwo nno ne zitandika okutinta nga bw'oziraba ogamba nti ziriko omuvujjirizi. Kale nno gwe munaffe ayina enviiri ez'olunnyu nga ne bwe wali omuto banno baakuvumanga nti olina enviiri ezikubye akaleka, wettanire nnyo okunywa amazzi agali mu okra, olwo nno enviiri zo zitandika okutinta wamma ggwe naawe weeyagale. Mu ngeri yemu abakugu bagamba nti amazzi ga okra gano gayamba okusala omugejjo. Kale bw'obeera ng'oli eyo ng'obunene bukuyitiriddeko osobola okwettanira okunywa amazzi ga okra, olwo nno n'osala omugejjo. Abakugu mu ngeri yemu bagamba nti amazzi ga okra gano gayamba okutereeza olususu, wamma ggwe ne lutemagana. Nga okra ono amazzi ge osobola okugateeka ku lususu mu feesi yo n'ogayisaako, olwo nno ne gakuyamba okunyiriza olususu lwo nga nno kw'otadde n'okugoba embalabe. Mu ngeri yemu abakugu bagamba nti amazzi ga okra gano gayamba okugonza olubuto, olwo nno ne ganguyiza emmere okukubwakubwa n'okumiringuka amangu mu lubuto lw'omuntu. Mu ngeri yemu abakugu bagamba nti amazzi ga okra gano gayamba nnyo okusindikiza ekirwadde kya sukaali ne kifuukira ddala lufumo mu mubiri gwo. Jjukira nti ekirwadde kya sukaali kino kya bulabe nnyo eri obulamu bw'omwana w'omuntu, era nga kisobola n'okukuleetera okutemwako ebitundu by'omubiri eby'enjawulo, gamba ng'amagulu oba emikono singa oba okiyina. Kale nno abakugu bagamba kyandibadde kirungi ne wettanira okunywa amazzi ga okra gano kubanga gasindikiriza ekirwadde kya sukaali kino okuva mu mubiri gwo. Mu ngeri yemu abakugu bagamba nti amazzi ga okra gano gayamba nnyo obwongo n'okuliikiriza emisuwa gy'obwongo, olwo nno ekigiyamba okukula obulungi n'obeera ng'osaza nga kibiriiti era ng'olowooleza pidi ya kika kya waggulu ate nga teweerabiralabira mangu. Mu ngeri yemu abakugu bagamba nti amazzi ga okra gano gayamba nnyo abakyala ab'embuto kuyamba omwana ali munda okukula obulungi. Abakugu era bagamba nti amazzi ga okra gano gayamba nnyo mu naddala eri abantu abafumbo, era ng'abakugu bagamba nti abaami n'abakyala bandibadde bettanira nnyo okunywa amazzi gano, olwo nno ne gabayambako mu nsonga ez'omu kisenge. Mu ngeri yemu abakugu bagamba nti okunywa amazzi ga okra gano kiyamba nnyo okukakkanya stress, olwo nno obwongo ne buteeka n'ogema ebirowoozo ebyo ebitera okusalako abantu ng'enjogera y'ennaku zino. Kale gwe abadde tamanyi ganywa gettanire osobole okukakkanya ku birowoozo ebitera okusalako abantu mu ngeri ey'enjawulo. Mu ngeri yemu abakugu bagamba nti amazzi ga okra gano gayamba nnyo okusitula amaanyi g'abasirikale abayamba okulwanyisa endwadde mu mubiri, olwo nno omubiri gwe ne gubeera mulamu nga tolwalalwala. Kale nno gw'atamanyi kumunywa wettanire nnyo okunywa amazzi ga okra gano.
wabula newankubadde nga okra ono mulungi nnyo naye abakugu balabudde ku bantu abalina emibiri egirina alaje nga bagamba singa oyitiriza ennyo okumunywa ayinza okuviirako okusesema wabula nga kino tekiri ku bantu bonna wabula ku batono nnyo abo abayinza okuba nga balina alaje mu mibiri gyabwe singa oyitiriza okumunywa oyinza okusesema mu ngeri yemu bagamba singa obeera ne alaje amazzi ga okra ono gasobola okukusiiwa naye nga si mu bantu bonna era mu ngeri yemu bagamba nti okra ono asobola okukuviirako sayinansizi okuttuka munaddala abo abazirina kale abakugu balabudde ku ekyo naye nga bagamba ti ebirungi bya okra biyitirivu ddala okusinga ebibi ate nga n'ebibi ebimuliko ebyo bitulabye biringa 2-3 ate nga birwawo nnyo okweyoleka era nga bijja ku bantu bamu na bamu. Gwatamanyi okra ono nakugambye abeera nnyo mu butale era nga mu kaseera kano ngenda kuba nkuwa endagiriro ey'okukozesa okra ono. Okra ono bw'oba omuguze omwozaako bulungi n'omusalaasala bw'otyo n'oteeka mu giraasi oba mu kabakuli oba ewantu wonna mu kaseppiki bw'otyo n'ofumba amazzi ne gajja bulungi oba ne geesera bulungi n'okwata amazzi ago n'ogayiwa mu okra oyo gw'omaze okusalaasala. Oluvannyuma lw'okuyiwamu amazzi ago olindamu eddakiika oba olindamu ebbanga ne weziba ssaawa amazzi gano ne gawola bulungi. Bwe gamala okuwola olwo nno n'onywa. Wabula abakugu bagamba ti amazzi gano malungi nnyo okunywa munaddala ku budde obw'okumakya ate nga bw'oba onooganywa ganywere ku lubuto olukalu. Tosooka kulya kintu, sooka kuwuuta amazzi ga okra gano n'oluvannyuma olya ebintu ebirala. Wabula gw'atamanyi kunywa bintu biseerera amazzi ga okra gano gabeera gaseererera ddala oba katugambe galinga bw'olaba ennaanu oba ebintu ebyo ebitekena. Kale bw'oba ng'oli wa kuganywa olina okwesiba ekiwuzi mu lubuto osobola okuganywa kubanga gaseerera naye olw'emiganyulo egigalimu osobola okwewaayo n'oganywa osobola okukuuma obulamu bwo nga bulamu. Mu ngeri yemu amazzi ga okra ono gayamba nnyo okugumya amagumba naddala ebinywa. Olwo nno omuntu ne w'oba okuze mu myaka n'otalumizibwa mu nnyingo. Okra ono okusinziira ku bakugu alimwa mu bitundu ewali ebbugumo ate nga n'ettaka gimu bulungi. Osobola okufuna obusigo n'obuteeka mu kikebe awantu awo awabeera ebbugumo oba enjuba weetuuka olwo nno n'osimba Mukama waaba akuyambye ne bukulamira ne bumera. Naye nga abakugu bagamba nti adda bulungi mu bifo eby'ebbugumo so si mu bifo eby'obunnyogovu. Kale nno toyinza kumukwata n'omusimba mu lutobazi awo aba tajja kudda. Alina kusimbibwa ewantu ewakalu ate nga ettaka gimu era nga waliwo ebbugumo. Oyo nno ye okra. Abangi gwe mubadde muwulira obuwulizi asobola okuliibwa genva endiirwa n'omuteeka ku mmere n'omufumbirako. Mu ngeri yemu okra ono ayamba okuzitoya enva. Kale nno oba ofumbye enva zo ng'olaba nga z'amazzi osobola okusaliramu okra ono n'akuyambako okuzitoya enva zo olwo nno ne zirabika bulungi buli aziryako n'awulira nga nzito ddala. N'obukuta bwa okra obwo tebulina buzibu kubanga bulinga bw'olaba doodo. Kale bw'oba omusalaasala oba ng'omusalira mu nva si mazzi gokka ge galimu omuganyulo wabula bw'oba ng'obadde osalaasalira mu nva osobola omusalaasala obulungi nga bw'olaba bw'onooba osalaasala green pepper oba bw'osalaasala obutungulu bw'otyo bw'osobola okumusalirasalira mu nva kasita oba ng'omwozezza bulungi bw'atyo n'azitoya bulungi enva zo. Nkwebaza nnyo okwekumira ku CBS FM News n'okutugoberera ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Weebalire ddala tojjanga okwo. Njagala okujjukiza munnaffe emisinde gya Kabaka gyengedde era nga gyakusanda eno ng'ennaku z'omwezi 7. Kale ggwe atanaba kugula kajoozi kettanire ku mbuga z'amasaza wonna mu Buganda wano ku kizimbe ekyamasengere ne mu bitundu ebirala bingi. Omujoozi guno gugula ennusu eza Uganda $2 gyokka. Kale wettanire okugula emijoozi gino twetabe mu misinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja egigenda okuyinda ng'ennaku z'omwezi 7 ku Ssabbiiti eno yennyini gye tulimu tusobole okusindiikiriza olunabe lwa Mukenenya. Weebale nnyo okwekumira ku CBS FM News. Nze Emmy April Nakawombe. 88.8 CBS FM.